Okay. Olunaku lwaleero tulina Grace Nakimera. Grace Nakimera ogamba otya? Ndi bulungi, how are you today? Mwebale kujja kundabako. Hi guys. Obulamu bugamba ki? Jesus is Lord. Yesu afuga, tuli bulungi nnyo, Mukama mulungi, tewali tabu n'emu. Ng'onyirira nnyo. Nga bwe mbadde nkugambyemu nti Mukama afuga. Yeah. How about you? Oli otya leero? Oli steady? Ndi bulungi, Allah nange akyakuumye. Amiina, kyakabi nnyo. Grace, twagala okumanya ki ky'oliko right now. Music wo, like musically, oli otya? Musically, actually, nino oluyimba olupya baluyita God of Fire. Oluyimba lwakafuluma a few weeks ago. Go to my YouTube, Grace Nakimera TV, Facebook, Instagram, Grace Nakimera. Check it out. Oluyimba lwakabi. Oluyimba luweesa Mukama ekitiibwa. Ate nange lunsanyusa. It's very dope. Kubanga luyina vibe eyakabi ochegera. So it's not just a gospel song, but it's a song that can go worldwide. It's the song that can cut across borders. So I'm super excited about it. Yeah. Abantu bali bamanyi nti Grace Nakimera takyafulumya music, takyayimba. Endowooza y'abantu eyo eri etya? Ntuufu oba? Well, I've been bad influencing music because people are just not updated. Oba nyizo kyogera nti abamu nga tebawuliriza gospel music. But last year alone I won a female artist of the year with Kabaka Crystal. So tosobola kuyininga award nga tokola ki nga tofulumya. So my audience might be a little different. Naye nga music ye mbadde mufulumya ate nga atambula mu linnya lya Yesu. Okay. Grace, soka twogere ku kino nti wali oyimba secular music. Yes. N'omuvaamu. Yeah. Nodda mu gospel music. Ki ekyakuwaliriza okuva mu secular music nodda mu gospel music? Tewali kyampaliriza. Normally nze we mba nkola music njogeza mazima. Ekintu kyempitamu kyenjogerako. Kintu kyendiko kyemba njogerako kubanga nze bwenti when relating ku bantu n'ebintu byenkola ki byendiko. So essaawa eno ndi gospel music because ndi mu Yesu. Ate Katonda ankoledde ebintu by'amaanyi ate bingi ate birungi. Kati mbanga ngaba nanjiri eyo nti naawe Ibro wakabi Yesu akwagala mullo. Ndi wakabi? Tokimanyi. Yesu akwagala. Okitegeera just kulaga abantu bulungi bwa Mukama because God is really good. Biri ebyensi bya twabirimu twabikola naye kati neno nayo chapter ki ndala. It's a new chapter. Kyekyo lwaki mba music wange mu honesty yange eyo telling my story. Bwenti obwengezaako okusharinga. Twakulaba nti wali mu secular music nga like abantu audience gye walina mu secular music nosala eddiiro nodda mu gospel. Yeah. Audience eyo okyagiina oba? Yeah, most of them are there. For example, recently twakaweza abantu 5,000 ku Facebook. So webali ate abasinga tebagendanga. Ate n'aba adjustings ne balokoka nange nabo they are welcome. Naye n'abatanaba baneetulokoke Yesu afuga. Kyogamba endongo ya Yesu ogikubira ddala. Ate bulungi nnyo ate ne binyuma. Neera ngenda teekako oluyimba lwange God of Fire ogenda kiwulira kyentegeeza. Just give it a minute or two owulirize. Yeah, you see how good the music is. Grace, soko tubuuliremuuko nti gwe olaba nti gospel music ne secular music gw'olaba vibe ogifuna accordingly gye wali. Things are different. Bintu byanjawulo. Tosobola bi comparing nti byebimu ogambe nti kino kifaanana ne kiri. No, ekintu kya Katonda kiba kya Katonda n'ekyensi kiba kyansi. Oba kitegedde? You can't even compare it noga nti wa kino kyekisinga kiri. No, Katonda yasinga always. He's the Alpha and Omega. He's the beginning and the end. Nero omuntu yenna ali muline ekkubo. You don't need hype nyingi mboba bandabye wano bankonsoze kino bankoze kiri as long as otambulira mu kube tuufu ne Katonda wo. It's your personal journey and that is more important than anything in this world. Kisinga sente, kisinga ebintu bingi. Wali nga tonaba kutandika gospel music yono. Wali wa dini? Yali mu Katoliki. Gubaita Catholic. Nosala eddiiro wafuuka mulokole. Yennyini born again Christian. Zino nyimba zoyimba eza gospel like oziyimba kusanyusa like for fun bafani bo oba okufunamu kasente? Ebintu bino mbikola because I'm serving God. Ndi muweereza wa Katonda. Si kikola kufuna sente. Katonda ya blessing adda. I feel like
Katonda yampadde omukisa ayinza okunyongerako nera Mukama ngwebaza naye sinoonya ssente mu gospel music oba kitegeera sinoonya ssente sinoonya haso mu buweereza bwa Mukama oba kitegedde kati awo oba ontegedde nsuubira kitegeeza ogenda ne kino waliwo pastor mwe yavuddeyo n'agamba nti ba gospel artists tebayimba nnyimba kuzifunamu ssente like tebali meant kubawa ssente nga bayimba ennyimba za Katonda eyo yendowooza yoyo pastor nga ye naye nze nkunyonyola nga nze Grace Nakimera mu buweereza buno nkikola kufuuka kawowo maaso ga Mukama sikikola nga haso sikikola nga business nti mpankuwe sirina gye nasuubudde music ono okitegeera nti kati nino bakuba ate bajja kunsasula bajja kukkiriza no this is a kawowo mu maaso kunamulondo ya Mukama. Yes, it is my service. It's the least that I can do. Katonda ankoledde ebintu bingi. So I'm serving God with all of my heart. It's ministry. Yes, naye ate wabeerawo n'ekirala nti Katonda agabirira abantu babamuweereza. Okitegeera? So God is gonna take care of me one way or another. Grace tulaba nti tugenderedde like ogenderedde mu myaka n'osigadde okyali mukyala w'amaanyi onyirira olabika bulungi. Waliwo abayimbi abamu like ababadde bamaze ebbanga nga babuze right now bakomyewo mu music. For instance Juliana Kanyomozi akomyewo mu music. Golooza abaana bano abato abaliwo essaawa zino like anaasobola okumpitinga nabo mu ngeri emu oba endala. Okugamba nti Juliana akompitinge n'omwana omuto eyakajja oba ozala yeranka. Juliana is a legend. Ati abaana tosobola mukomteeka ku mwana yenna. She's a legend. That is a voice you're not going to hear again. Omwana ne bw'abazze nga ali fresh atya ne waba akuba baksama nga bw'abikuba. Juliana is Juliana and whoever is coming up is also who they are and we appreciate both. Kati ate ne Uganda emala nti buli mwana ne ba legend bonna balina audience zaabwe. Grace Nakimera is Grace Nakimera, irreplaceable. Toyina gy'osobola mujja. Okitegeera kati omwana ne bw'aba nga azze oba akoze ati oba akuba baksama oba tayambadde engoye eyinza okuba ye brand ye naye oli asigalawo ate there is no competition in that because no one can do what I did. You can't. Waliko era wennyini ngera bw'ogambye nti tusooka tumaliza kino ekya Juliana waliwo abayimbi right now abazze abato like kale kankyogere bwentyo nti emijiji kale gino emito omuli ba Spice Diana golowooza ye nga ye Juliana obuvumu bw'anaaba akyabulina okugamba nti ayimbe music atukane abaana ekyo ekibuzo kya Juliana si kyange. I don't know because for me I see her differently. She's a legend. She's a legend. It's like Bobby Wine omuteka ku a ragamuffin that is starting. Oba tobaze. Oba tomumanyi. It's like you can't compare Chameleon to an upcoming artist. Oba kale ne wabanga ali tali upcoming asazeeko still buli omu ali unique in their own way. You can't compare them. It's oba tobaze. Yeah. Emabega wali ogambye nti teri muntu agenda kujja akusangulewo gwenga gwe Grace Nakimera. Mu baana bano regime eriwo. Mwana kigoyonyumiriza muno gamba nti ono omwana ono muyimbi. Abana bangi there are beautiful voices, they are beautiful, abana bali artistic. I've seen Azawi is very interesting. Spice Diana is very beautiful. Mwana mlungi. Olabanga talina that the way she takes care of her brand. Tajiwebula. Mulimu abakikuba ate ne bakikuba 150. Yeah, let me see who else could stand out. I love John Black. John Black is dope. Like his sound is amazing. Toina ogenda jija. I love Levixon. Levixon has done his thing bulungi mu gospel music. I love Zabuli. I don't know where she is. Wherever you are, wake up, you guys. Zabuli is an artist. She's a gospel artist. Very beautiful. Renez. Mulimu abana abalungi. Oshegera. Ate nga Katonda akoze byakisa. So nze kye encouraging oba kyensobola okugamba nti both secular and gospel there's talent. Ate buli mwana ayimba oba buli muntu ayagala okuyingira gospel or whatever. If God gave you the gift, oli unique.
don't be like anybody else, be you. For me, I have a very rough voice. Naye bwatyo Katonda bwe yakitegeka ate abantu ne bakisiima, so kikola. Okay. Mwaba abaana boyogedde goloza muyinza okuba mwafuuka Grace Nakimera. Teri asobola kufuuka Grace Nakimera. Why not? Because everyone has their own name, their own fingerprint, their own sound, their own vibe, their own swag. Teddy, no one has my swag. Ne bw'omunoonya, there's no copycat. Like, ne bw'aba ayagala okunkopa, tasobola kikola nga nze. Katonda akola fingerprint yemu. Fingerprint yo tewali mulala agirina. Oli ne bw'aba akopa tasobola. Grace Nakimera nze nga nze n'akayimba ke nasembayo okulaba ng'okuba ke wayimba ne David Lutalo. Kayimba kyako kerabiddemu. Tulaba nti ennyimba gye wayimbamu ne David Lutalo mu gospel waneeno kulowooza hype. Ibra, first of all, oli musiraamu kyensuubira. Tonnawuliriza gospel music. Ono music gwonna akakola olabika ensonga yeeyo tonnamuwuliriza. But if one day you get a moment and listen, ojja kutegeera kyegamba. Nga bw'oli musiraamu mbitegeera naye ojja kuba bulungi. Okay, Grace, soko tubulire ku mbeera zo like neeyisa gye weeyisamu ewaka like gwe ng'omuntu obulamu bukutambulira butya? Obulamu tebadde bubi, obulamu bulungi. Nze sitera complaining about anything because ebintu ebisinga we make life as it is. Like I think my life is good. That's what I can say. Life is good. Foundation twazimbye ennyumba ey'okubiri. Excuse me, egenda kubeera biri abaana 3 erina mugongo Bukerere. I will invite you jolabe ku baana bange abalala bengenda okujoining sa foundation. So foundation so far tulina ennyumba 3 naye eno y'eyokubiri eyakazimbibwa, eyokusatu biki obitegeera. But I'm excited about that. Ekyo kyamaanyi. It's a milestone. I believe God is doing his thing mungi. Tugende? Okay, Grace. Yeah. Togere ku nsonga za relationships. Yes, our relationship. So I'm very personal with my relationship. Sitera zogerako nnyo. Obadde obuuza. Grace. Tulaba ba Juliana bakuze bavinka mwizo oba if I'm not mistaken nga muli ku flow yemu oba bikinga mwesinga ngalo whatsoever. Gwe oba Juliana bavinka bazadde abaana golinda ki? Omu. Look at this guy. Nino omwana, my mother to many. Nina omwana nga nze personally ate nina n'abaana mpeza n'abaana 10 kati awo simanyi kyogo ababo boozaala ab'omuntumbwe ezo. Muntumbwe zange nina omwana omu. Mwana wange omu muwala mulungi nera ogenda ku Facebook yange ojja mulaba kawala kange akalungi. How old is she? She is making 14 this month. Jesus is Lord. Grace, soko tubuulire omwami gwe wazaalamu omwana oyo oli naye yakwanjula ki? No, we separated with that gentleman. Naye I'm a very private person. Ebintu byange bya family sitera biteka media kubanga si bya media bibeera personal. So bibeera personalized nga byange byokka. Kati bana abavayo ne balaga abaabwe. Mukama bawo omukisa abakolera ebyekisa baleme bakubalaga after because abantu muyiwa bangi nnyo mu abantu ba media. Oh my God, I pray you're always waiting for the simanyi it's ending in tears. Banaye the premium tears. Jesus, no kati awo asirisa asinga. Kati mboli single? No, I'm not single. I'm not single. I'm engaged to be married again. Oyina omwami? Nina omwami. Katutambula tumulaba. Ojja mulaba mu budde bwakyo. Naye ng'owakabi gyali. Tubadde tumanyi munnange. Kubuuza owakabi. Gulawo omukyala nga nze ayinza okubeera singa wano mu Kampala. Yesu oli waddala. Kitunuulire. Ayinza okubeera abasajja. Nga kiki? Bikuuba. Neddala bayo. Gw'okiraba nga kisoboka. Madamu nganze okubeerawo nga ntaayaaya nga sirina akagamba ng'olaba gye ekiri. Kisoboka naye munayinza okuba nga munnange. Weebale kukaddamu akabuuzo wakabi. Yeah. Okay, Grace, nga tunatera okumaliriza. Tulinako bye twawulirako emabega kaawo
kuggwe ne Dr. Jose Chameleone ekyokuba nti yabba beat yo ey'oluyimba something like I don't want to talk about that. No comment on that. Tukole ebintu ebiri positive ebitwala abantu maaso. Ebyo tebikulaakulanya muntu enkaina simanyi biki vibe ez'obusungu ez'obukambwe tebikola. By the way, so much hate abantu balina obukaawu these days. I don't know if you've noticed lately ku media ku WhatsApp on Facebook abantu bakambwe nnyo ba covid yalese story naye nga muganda wange nze njaganye ebintu ebya Katonda eby'emirembe eby'essanyu we biki ebiwa omuntu essanyu ng'alabye video eno. Yeah. Togere ku UCC. Yavuddeyo nejjawo gundi z'olugambo zino actually yazongeddeyo. Gwenga Grace Nakimera ensonga ezo zoogerako ki? Ekintu if you're not careful abaana abayimbi abasinga bafuna depression. Abeera depressed nga buli walaga bamugamba kiki nga abantu abasinga ababulijjo bakkiriza nnyo ebintu bye balaba mu mawulire ne woba nga gwe just wabadde omuntu ayina kuwayo kasente n'atakuwa gwe n'onyiga n'obiteeka mu feeling n'oyogera ekigambo bwe kiti oli n'akikkiriza okitegeera. So abaana bangi bali affected by those things. Nera bambi aba media mukitegeera ekintu ekyo nti si kirungi. Soko obuze kuba kulaba soko obasiibule essaawa zino. Yes. Oh guys, by the way, nsanse nnyo okubeera wano nammwe mwebale kubeerako mwebale ku supporting owakabi Ibra K. Naye ng'ekikulu kiri nti God of Fire, go to Grace Nakimera TV, Grace Nakimera Facebook, Instagram, baagala nnyo ate Mukama abakolera ebisinga okubeera ebyekisa. N'ekirala, if you're going through something nga naawe kennyini olaba teweetegeera nga waliwo embeera ekuyitiridde ku Katonda waali eyakutonda waali, make peace with your creator kuba ye yekka asobola okujja mu buli kizibu kyonna. I love you always, your girl Grace Nakimera. Yeah.